It's me, your boy MC Prince Ivo. Bulijjo mumbuuza Calvin Kayanja nga mumulaba mu mikutu egy'enjawulo omugamba yi Kachumbali yabaaki atajja. Finally mufunye muganda wange nno tuvudde wala naye emirimu gituvuga speed era mbadde nsaba ababuuzeeko ate tutandikirawo kuba mumanyi buli omulaba mumanya nsonga mpamu nyo zigenda okwogera ate kusabula ogamba oti mugamba ki baganda bange ku Kachumbali media kansubire nti muli bulungi omusajja ono abadde atera okunnoonyaako naye nga bwe mumanyi nti Kampala tuvuga speed naye tujja kubeerangako okulaba nga tuyisa mu nsonga ezimu oba endala tulabe nti tuziggusa kituufu abantu abatamanyi Calvin Kayanja byakola naddala n'abakakula aba maybe abapya wano Kachumbali TV soko obayizeemu ofiiso zitazisangibwawa na biki byokola so nze Calvin Kayanja nyamba ku bantu abali ebweru abalina ebizibu ebyenjawulo n'okuteekateeka abo baagala okgenda ku kyeyo okukola emirimu egy'enjawulo offices zaffe ziri wano Mutundwe we tusinziira naye nga kivula nti bampita president w'abankuba kyeyo w'abakadaama so emirimu egyo n'eddembe lyabwe kubayambako abalina ebizibu ebyenjawulo tubayambako mu ngeri ez'enjawulo. Omuntu ajja kwebuuza ekikuyisa president kiki wakolako obwakadaama kiki obwa sekadaama nabukola era I achieved kati okuwangula mu bwa sekadaama nemba bulungi ekyo kyampesa engule 1 nanunula bannayuganda bangi nga ndi ku kyeyo era n'omulimu gwenkyakola n'okugaidinga okulaba nti bannayuganda beeyogerera nze omuntu eyawanika eddoboozi okulaba nti bannayuganda bakkirizibwa amasimu ku mawanga gye bakolera era baba ne bannayuganda banabavuunulira ku maoffices agabali presentinga mu mawanga ago ekyo kyange kati omuntu bw'abigattagatta nti essimu eno ngikutte olw'okuba nti Kayanja yayogera n'atabukira gavumenti nti twetaaga amasimu tubeere nga tweyogerera credit n'agimba nti oye president waffe Kayanja alina abaana be yawununulayo ng'akozesa abantu ab'enjawulo nga Brian White n'abakungu abalala oye president waffe Kayanja yayogera nti abawalabu tebategeera bulungi bye twogera naddala bwe tuba tufunye ebizibu batuweereza abanayuganda mu maofisi agatuvunaanyizibwako ne kibeera oye president waffe otegeere ebyo bye bimpeesa credit n'okwagala mu bakadaama ate era ne bimpalanya abantu bangi sagala kulimba nti waliwo ne yavayo n'agamba nti nno ofiisi yo yesinga n'okuyisitulamu abaana be batunda obutunzi nga tebayise mu mikono anti kati one mbuye ofiisi yange ki kampuni yo anti kati bannayuganda balina ebizibu one yoli bw'aba awala n'omuntu ayagala amuteekeko na buli kimu kyonna nkugambye ffe omulimu gwaffe kuyamba oyo ali ebweru kati nze wennyambira gwe saatwala bweru kubanga bannayuganda bangi nga nze tomanyi tondabangako ne bwe wali oteekateeka ebyogenda byebweru naye n'ofuna obuzibu n'ojja kanamba kange n'enkuyamba omuntu oyo tagwana credit nti bagenda byabwe simanyi nze nina ne bennunula mawanga g'abawalabu nga yagendayo emyaka nze gye sitamanyi nina ne bwe mmanyi be wayamba era nga sinze yabatwala nina n'abansooka ku kyeyo nga nabanunula kati so omuntu alina omutima oguyingira ne mu nsonga zo olina be wayitiramu olina be weesiga kuba wadde gw'okyawa amazima naye wali ondabyeko nga nina gwengulidde tiketi ku ssente zange kati omuntu oyo sinze yamutwala simanyi bwe yagenda naye muyambi akole ki kati nyinza obutayamba muntu gwempisiza mu kampani gundi agende ebweru akole so offices zaffe zino tezitwala bantu bweru tubakwasaganyako okuyita mu makuba amaki mu kampani ezaweebwa olukusa layisinsi ya wano ajja wano eno n'omugayidinga n'omugamba kampuni eno neeno neeno batutunulira ebizibu bibiri unemployment n'ebizibu ebweru okaaba nti bakubonyaabonya naye n'obwavu gwe bulumye Uganda akaaba nnyo balikodi era butida ati kyenkugamba kati tutunulira emiranga emeka abakaaba twetaaga mirimu n'abagamba batubonyaabonya ku mirimu akaaba olw'omulimu nti gumbonyaabonya ne tucoordinatinga n'embase akaaba nti njagala genda bweru ne tunoonya kampani emutwala ebweru tweyanziza tandikire ndowooza ku kintu ky'okubeera nti nno eggwanga lyoli musajja muganda Calvin Kayanja naye waliwo kiripu obudde buno etambula eyakoleddwa mu nnamawulire omu Kasuku nga yakyaziza Tamale Mirundi nga etyoboola Kabaka
yatuse n'omuyita nti empologoma kati efaananye emmese abantu ne bavaayo okuvumirira Kasuku kye yakoze n'embeera eyabaddewo. So nga Calvin Kayanja wakirabye otya? So waliwo ni professionalism mu mawulire era njagala kutegeereza Kasuku ku mukutu guno nti nayogeddeko dda ne balooya bange naddala Abaganda ku nsonga ezo. Kasuku unprofessionalism mu mawulire twagala okugimalirawo ddala. Kasuku si yasoose mu mawulire ne waliwo amawulire bwe galina okubikka n'okukuuma ekitiibwa ky'omuntu. Okitegedde bulungi? Omanye ensonga lwaki Tamale Mirundi tali ku NBS, tali ku NTV, tali ku programs ez'amaanyi ne TV ezikyalimu ensa. Omanyi lwaki? Nti programu nyingi zajja abeerako baziggala oba babagamba bwe muba temujjaako programu giggalewo because tagaba respect oba byajja ayisaamu n'engeri gy'atwala abantu abamu. So nze ne balooya bange era tukyakonsawutinga mateeka tugenda kutwala Kasuku mu kkooti ne Tamale Mirundi. Kasuku olw'okuhostinga omuntu navoola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'amuyita emmese. Okitegedde? Olw'okuvvoola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nga tuli Baganda, kino bwe tutakikuuma teri muntu mulala yenna agenda kukikuuma. Kati unprofessionalism eyo Kasuku bwe eno show teyabadde recorded, teyabadde live, yabadde recorded. Naye yennyini yakitegedde bulungi nti omusajja ono byayogera alabika tali mu sensi ze. Omusajja ono byayogera bisobola obutalekaawo kitiibwa kya Kabaka bwange na Buganda, bisobola okuleeta enjawukana n'okulabika obubi n'atabisalamu. Omanyi lwaki okola show ng'eri recorded? Oddemu weetegereze kino kyengenda okufulumya kiri ku standard y'omutindo. Bano abantu nga Kasuku abata programs ezifaanagana bwe ziti mwe babuloga bwe mutasukiramu kubanga kana katambika olaba olwaleero singa tukonsautinga amateeka ne tukatwala mu kkooti gavumenti esobola okuyimiriza babuloga bonna kubanga mujja ku bantu interview nga atamidde n'okutamiira. Tamale Mirundi yandibanga yabaddeko omwenge ku mutwe. Butoyinza kubeera musajja Muganda n'otunuulira mawulire n'otandika kujereegerera na Kuvvoola Kabaka bw'otyo nga naawe oli Muganda. Bonna nga Baganda. Okitegedde nga mwenna nga muli Baganda. Kale bwe yandiyo byogedde at least wandikoze eki? Kubanga omuntu bw'awemula wabaawo omuntu bwe batekamu okulaga nti baggyemu ebigambo ebiki? Ebibi. Teriiyo bwe tuyinza kutooleetinga muntu ng'ayisa Kabaka mu kamwa nga Kuvvoola Kabaka. Ekyo Banyolo be bandikikoze, bantu balala bagwira be bandikikoze, bantu abalala. Naye Abaganda ffennyini katuli Kabaka tukuba. Kasuku ebbanga lyamaze mu mawulire ddene oyinza okugamba tali professional ki popularity. Tamanyikiddwa Kasuku. Kasuku ayagala kuba blogging kigo. Kyenkugamba toyinza genda ku mutamiivu Tamale Mirundi n'otandika kukyaza mutamiivu kwogera ku nsonga za Buganda. Asegedde oba yabadde concerned n'engeri Kabaka nedda ne bw'obeera concerned bw'otyo bw'ojjayo points zo. Akale ndi concerned nnyo Kabaka atunulanga kino. Ndi concerned nnyo nvuma buvumi nziboola buvozi bwe tutyo bwe tubeera concerned. Guno mulimu gwammwe nga babuloga. Olwaleero clips bwe zityo bwe zigenda nga zifuluma nga zivvoola abantu naddala abantu ab'enkizo mu ggwanga lino. Amateeka mangi agagenda okufuluma ku blogging okubayimiriza n'okubalejuletinga butya bwe mukola emirimu gyammwe. Basobola okugamba ate era gavumenti ekisobola nti buli video oba interview gy'okoze ku muntu gisoose ku UCC tewakiwulirako mu bayimbi tusooke tulabe biki by'olikodinze era biki byagenda okwogera. Bino bye beewala Kabaka musajja wattu atudde eri oba ayina embeera z'ayitamu ng'omuntu kuba si ye Kabaka asooseewo n'abalala baalwala Katonda n'abajjulula ne bagenda. Nawe Tamale Mirundi bw'otyo si bwe wali ofaanana. Leka sokoleke Tamale
Mirundi nga tonnatunuulira Kabaka bw'afaanana naawe ofaanana ng'emmese si bw'otyo bwe wali ofaanana. Walajja akusisa akumazeemu akukenenudde. Tamale Mirundi atunula ng'agenda okufa talina waasinziira gamba Kabaka waffe nti atunula ng'emmese. Mulaba empologoma bw'etunula ng'emmese. Tamale Mirundi atunula ng'ekiyenje bw'atyo bwe yali afaanana. Walajja amusisa oba yalwala kirwadde ki atunula ng'agenda okufa enkya. Naye adde Kabaka waffe avvoole. Kibuloga kitudde n'omutwe gwakyawo kyo kiraba. Engalabi yakyo kiraba kiseka. Avvoola Kabaka ow'omulembe gwe ajjawo obwakabaka abunafuya kituziza ensujju yakyo akasajja akagenda okufa enkya akakalabusa akakaze kalinga ekyennyanja ekikalu kalinga ekyennyanja ku mudaala kali ku Kabaka kaweebuula ng'okyalinawo kamera awo. Singa si Luganda luno Kabaka kulusheepinga mwandirukoleddemu esente. Okitegedde? Oleese omutamiivu awunya ne Walajja ali ku Kabaka waffe. Olutalo lwe tugenda otandika terujja kuleka Kasuku waggulu. Nze nkubuulira ojja kumaliriza nga blogging afunye regulation wano. Ogenza mu bbaalo gyeyo omutamiivu mba naye awe views Kabaka waffe. Ne kaleeta engalabi yaako kaasigaza mutwe konna kakalaakalanye kalinga ebyawongo. Gubuloga nagwo ne guteeka wali engalabi y'omutwe eringa ffene bwe gwesesa amagye mu lukufu bwe gubanga ogutatunuddeeyo ng'ovoola muwenda mutebiggwe ozannyira ku Bwakabaka. Kasuku alina kukola ki? Ati kankubuulire Kasuku lekeraawo okuprovokinga abantu, lekeraawo okunoonya kipopularity. Kasuku lekeraawo okunoonya kipopularity. Tujja kusuuwinga tujja kwavuwaza. Senga avayo ne yeetonda. Ati kyenkubuulira toyinza kuyita Kabaka mmese. Ebirala byonna wandibikoze naye toyinza kunvoola Kabaka waffe. Ensi nno neetunula nga kibuloga kitadde wali omutwe. Ogenze ku mutamiivu naye naawe n'ofuuka omutamiivu toyinza na kutegeera byakoze n'obisalamu. Ekyokusireka kimala bumaze okutegeera nti omusajja ono yabadde atandise okwogera ebitali bituufu. Lwaki wabireseemu? Lwaki tewabisazeemu? So Kasuku tugenda kukukuba mu mbuga z'amateeka okyaza abatamiivu okyaza obukolwa abantu abakakala nenya balinga ebyawongo kasajja akakala kalinga ekyennyanja ekikalu ne bavvoola Kabaka waffe. Mutuwe ku ssente. Senga avayo ne yeetonda. Tekimala. Oyagala akole ki? Yeetonde n'omusajja amuzire. Kati Tamale Mirundi akyatugamba ki? Okyalina ki ky'omuwulirizaako? Kati abo abasajja baabuuka emirembe gyabwe ne bye bakulina okukola baabivaako dda. Kyova olaba nti olwaleero banoonya trending kanvume Kabaka akyafiirwa ki? Omusajja ali myaka gifa. Abaana baalina be tulina okuggyako interview be bategeera. Walajja amumazeewo mbu naye omuggyako interview. Tozannyira ku baffe oli ku munyango. Kasuku oli ku munyango. Gujja okwokya amagugunyu. Nze nkubuulira. Mubuze bye mwogerako. I think kyeyabadde ayagala okulaba nga Kabaka ali mu mbeera nnungi. Ng'Omuganda yenna kiyandiyetaaza. Nedda kati omuyita mmese. Oseka busese. Kati gwe bw'oseka omulala akole kyatali Kabaka we. Kuno kwabadde kuvvoola ate era okugenderere. Njagala kukubuulira muganda kuno kuvvoola okugenderere. Okugenderera okuvvoola. Waliwo abamuli emabega. Balwanisa Bwakabaka. Ow'ensujju y'omutwe agenze kasajja akakadde kakalukaalukanye kalinga ekyennyanja ku oveni. Walajja akamazeewo akasise buli wamu. Muli ku Kabaka waffe. Yita Amale Mirundi bw'aba ali moto gw'oli odda buto tokakaalukanye tokaze totunula ng'agenda okufa enkyalinga emmese eri ku masannyalaze. Teri muntu akulanga ddala. Bwe tujjayo we wali okolera mu lubiri ng'okuba Kabaka akaama mwali mufaanana kyekimu. Kati bwe muba mufaanana kyekimu lwaki ovuma Kabaka? Bukookolo bugeyaŋŋana alinga omusu mbw avuma Kabaka. Nkubuulira kino toyinza kuyisa Kabaka mu lugaayo mu Kabaka. Gwani gwe Tamale Mirundi ayisa Kabaka mu lugaayo ayisaamu Kabaka amaaso munaawe ojerega Kabaka Mengo mukube naye akwata ku Kabaka lwana ntalo zo n'abamayiga. Kabaka tavangayo kukunyega kigambo kyonna. Kabaka takuvvoolangako takuvuma takuwandiika nkowadde okwogerako statement. So muleke mu mbeera yonna gy'ali muto provokinga Kabaka Mirundi.
kyotugamba twagala na kusaba Mirundi akeberebwa omutwe Mirundi mulamu gwe n'ogenda ebutabika n'otasalamu na bitagenze bulungi mulamu oyo akufaananira omulamu. Obuzibu bwa Mirundi bwa Kasuku. Ati nkubuulira obuzibu bwa Kasuku. Mirundi kati osuubira akole ki? Aweddeyo takyalina kyagamba abantu agambe ki? Kati Mirundi akugamba ki? Omusuubira okutegeera okusinga. Kati Mirundi agambe ki abantu? Kati akugambe ki? Ekitegeeza ye mweno lwangozi zonna ye talina buzibu. Ati nkugambye naye omuvubuka omuto w'engalabye ennene mutwe gumulinga ekifene nga tasobola kutegeera nti ono ali ku kingdom akuba. So abakadde bano abanoonya ebyabwe baddidde entalo zaabwe toyinza kuvuma Kabaka to that level. Bubaka kiboyina eri Kasuku. Ati nkubuulira Kasuku aitime weetonde atoozire n'okulikodinga omusajja oyo ku lw'ekitiibwa kya Buganda muleme kunoonya ki popularity. Views zitagenda kubaako nawe zikutuusa onoonya $100 ekitawera na kuwera nengo onafuyiza kingdom ogitadde ku ttaka. Bantu buli omu yagaye bannaye kiki kino ekigenda mu maaso. Olwaleero basiruwaza omulembe gwonna oyo ye Kabaka waffe gwe tulina oba ali atya yoyo waffe ne bwe mumunafuya kingdom zino temumanyi kye mukola. Olwaleero Abaganda bali kusekerera Kabaka waabwe ekigedde si munyankole yaseka. Baganda bennyini be bavoola n'okuvuma. Kati awo we tulaze ate babuloga tebakibagamba nti buno bwa Kabaka era tubwetaaga bwe tuti. Gwe n'okyaza omutamiivu akalaakalanye yenna alinga ente enkadde alinga embwa endwadde naye akube Kabaka. Oba n'emmengo tekoze kimala kusomesa mugigi muto bya Kabaka nakubuulidde bwa Kabaka olina okubutegeera kuva munda mu ggwe. Olulimi twogera luki? Ensubuko yaabwe oyagala kulugjawo amanya bakuyitaani programu Kakyumbaali kitegedde kati kyanzi ensubuko bwoyo n'obuddu bwo obuvo n'obuddu oyagala bisaanyizibwewo. Kati bwe bavuma Kabaka baba bavumye kyanzi direct kuba oli yavaako byonna by'oli olwaleero DNA yaffe gyetandikira. So bwe tubusaanyaawo tuba twesaanyizza ate tusigala luddawa. Kasuku ekyo takimanyi. Anti kyenkubuulira engalabi emumenyera bwereere. Engalabi Kasuku ekimunenya ngalabi omutwe gusinga amabino okuzitowa. Ati nkubuulira omutwe bwe gusinga amabino okuzitowa ebyo byolaba. Gwolaba nga likes zino kabavume mukuku Kabaka tekina nnyo kye kikutwala. Nenga ate oyo n'omulimu. Ku TV ayinza okuvumirayo Kabaka. Lwaki yakikoze mu blogging? Nga TV emu tukolerako interview n'owulira nga babisazeemu. Nga te program be babadde bagiriidinga. Kino kyakolebwa intentionally. Engalabi mutwe gusinga amabino okuzitowa. Yatemye ettabi kwatudde. Ati kyenkugamba enkya onaddawa kubanga okuba blogging kye kisooka. Enkya bajja kugamba nti ba blogger bonna balegiretingibwe mugenda ebutabika ne mujjako abalwadde interview ne byeboogedde ne mutabisengejja. Oli ku musajja akalaakalanye yeetaaga ddwaliro kubeera mu ICU alinga agenda okufa enkya naye omuteekako akazindalo nti abeeka byayogera eri generation yeno. Kye yakoze kiki kyasobola omukkiriza okuyingira emmengo. Ati kankubuulire vane ku ekyo kuyingira emmengo naye bwe bityo bwe bitandika. TV anikati ne programu z'endala bwezo bwe zaatandikibwa gavumenti teyazikuba paka kuzisuula. Osegedde ebyali kusaamu ne bagaa kati musembeze kusaawe programu z'olugambo zonna zikole ki ng'olwo bazimazeemu vali. Basobola okugamba nti buli buloga yenna alina okuba nga agenzeko emakerero okusoma. Ate byonna ne byolikodinga ku muntu tumala kubiverifying oba onaddawa. Ati kati kyenkugamba bano abantu tolowooza nti bakuba mmengo yokka naye beekuba left and right. Tebakimanyi. Omutwe kasita gusinga amataffaali okuzitowa. Okay.